Abantu ab'enjawulo bakedde ku Lutikko e Namirembe okwetaba mu mmisa y'okusabira omugenzi Rodda Nakibuuka Kalemansibirwa eyafa olw'omukaaga lwa Ssabbiiti ewedde. Okusaba kw'okwebaza Katonda olw'obulamu bwa Rodda Kalemansibirwa n'okusiima emirimu gy'asobodde okumukozesa kwetabiddwako Nnaabagereka Sylvia Nagginda, abakungu ab'enjawulo okuva e Mengo ne mu gavumenti ya wakati, bannabyabufuzi ab'enganda n'ab'emikwano. Okusaba kuno kukulembeddwa Musaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda Right Reverend Stephen Kazimba Mugalu eyennyamidde olw'ekibbattaka ekikyasa ensangi zino ebimu ku bintu omugenzi by'abadde asimbako essira mu bulamu bwe. Abantu baweddemu ensonyi baafadde olidayogera ate babba ettaka ly'ekkanisa n'ery'obwakabaka kati nali bali ettaka ly'obwakabaka nalwolimbubana. Kazimba asabye bannabyabufuzi obutattingana n'okweyogerera ebisongovu olw'ebifo kubanga mpaawo omuntu n'omu agenda kubeera mu kifo ky'alimu lubeerera. Tuli mu biseera bya politics. Ebiseera bino abantu baagala okweyiza obulere, abantu bakupagana, abantu bagumagana, abantu beeriya baagala kwemalawo bannaye temwemalaawo. Ensi egenda kumotoka. Abaana b'omugenzi nga bakulembeddwamu Gladys Nalubowa batendereza maama waabwe olw'okubakuza obulungi n'okubawa kye beetaaga okuva kitaabwe lwe yava mu bulamu bw'ensi eno. She had an incredible memory. A few months ago, she was reminding me of a visit she made to Delaware in 1991, recounting in perfect detail a conversation we had more than 30 years ago. When we checked her diary afterwards, you'd wake up in the morning, even if you're on holidays, and Mama would say, what are you going to do today? Even in holidays, you're not supposed to be doing nothing. Whether you're going to say 2 hours of reading, 2 hours of play, but you have to give her a program for the day. Ab'ennyumba ya Katikkiro Martin Luther Nsibirwa, omumyuka owookubiri owa Katikkiro ow'ekitiibwa Robert Waggwa Nsibirwa, agamba ono abadde mu ssaale mu kubakumaakuma kw'ossa n'okubalambika. Atukumyekumye nga famire ebbanga ddene. Era nga ye agejjadde mukulembeze tegula project egenda kubaawo. Omulabirizi walira yagambye tuno jjajja yeebase wali tulina okuwaayo obukadde bwe buti twongereko bulina okubeera bwe buti. Kwegamba abadde alaba nti ennyumba ya kitaawe ekitiibwa kyayo n'obuvunaanyizibwa bugenda mu maaso. Nnaabagereka Sylvia Nagginda ku lw'enju ya Ssebuggwawo agamba omugenzi babadde ba mukwano nnyo nabo era ng'abadde nnyo mu bulamu bwabwe. Era abamu ku ffe nga tumanyi nti tuli ba Luganda ab'omusaayi, naye oluvannyuma ne batutegeeza nti tuli ba mukwano ab'Oluganda. Nnaabagereka agamba nti omugenzi Rodda abadde muwagizi wa kisaakaate nga n'olumu abadde amwebuuzaako ku nsonga y'okulambika abaana naddala abawala. Bwe yasomanga oba okulaba ku TV amawulire agafa ku kintu kyonna kyenkola nga ankubira essimu okunsiima oba okumpagula. Mu bubaka bwa Ssaabasajja Kabaka obusomeddwa omukubiriza w'olukiiko lwa Buganda ow'ekitiibwa Patrick Luwaga Mugumbule, Ssaabasajja Kabaka asimye emirimu n'obuweereza bwa Rodda Nakibuuka Kalema bw'agamba nti bubadde bwerufu nnyo obutabadde mu bbala lyonna. Omugenzi yali mpagi Luwaga mu nteekateeka z'okuzaawo Obwakabaka era yatuula nnyo ku lusegere mu nsonga ez'amatikkira zonna. Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri akuutidde Obuganda okufuna ekyokuyiga eri obulamu bw'omugenzi gw'agamba nti abadde mukyala w'amazima era obulamu bwe tebubadde mu bbala lyonna. Era ayambye abantu bangi nga tabadde na busosoze mu bantu wadde obuli bw'enguzi. Ow'ekitiibwa Mugumbule era atuusiza n'obubaka bwa Kamalabyonna Ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga mwayogeredde ku mugenzi ng'omuntu abadde ayagala ennyo Obwakabaka bwe. Abadde ettaala y'enju y'Owekitiibwa Martin Luther Nsibirwa Katikkiro eyafugirako Kabaka Daudi Chwa ne Kabaka Edward Muteesa mu Buganda. Omukulembeze w'eggwanga General Yoweri Kaguta Museveni y'obubaka bwa butisse minisita omubeezi owa Kampala Joseph Kabuye Kyufa Togabye ng'ono atendereza omugenzi olw'omukuulo gwe naddala mu kulwanirira abakyala okulaba nti nabo beenyigira mu by'obufuzi awatali kunyigirizibwa. She encourages them to believe in themselves, take up leadership positions
and reach their full potential. Oluvannyuma lw'okusabira omugenzi omubiri gwe gutwaliddwa mu maka g'emuyenga ng'eno gye bagenda okumusabira akawungeezi ka leero ate olunaku lw'enkya atwalibwa ekibuga aziikibwe ku lw'omukaaga lwa ssabbiiti eno. Hasifa Nanvuma agafeeyo ku Spark TV.